omwezi ogw'emikisa. Alhamdulillah, olwaleero ennaku z'omwezi ziri ennaku 25 mwezi guno gwa Ramadan, era fi miladiya mu kalenda ya Girigori. Kalenda ya Girigori leero tugamba ennaku ziri 14. Mu mbeera eyo yennyini tugenda okwejjukanya bikwata ku mwezi guno gwa Ramadan, naddala ennaku 10 ezisembayo mwezi gwa Ramadan. Ennaku 10 ezisembayo mwezi gwa Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala azogerako, era owekitiibwa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nazitusomesaako hadithi nyingi. Ne ntandikwa sokera ddala olaba sura eyitibwa surati Dukhan, wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatubuulira ku nnaku ezo. Gamba billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, hamim, wallahu a'lam bi muradi. Allah ennukuta ezo yamanya amakulu gaazo, era ebimu ku byafaayo bya Qur'an, olw'obubonero bwa Qur'an ekitiibwa. N'agamba nti wal kitabil mubin, era ekitabo kino kyanjawulo mu bitabo byonna kya kitiibwa. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzirin. Allah yassa ekitabo kino Qur'ani mu kiro ekyokugera oba mu kiro eky'emikisa. Inna kunna munzirin, era nga kirimu amawulire agatiisa. Nga kyakutiisa ki ekiriyo? Si kutiisa wabula okutiisa abantu abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ebintu ebirala babe nga babivaako badde omulamu omutuufu ogw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti fiha yufraku kullu amrin hakim, era ekitabo ekyo kyekyawula ebintu abantu byetweteerawo ebirala n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyateekawo ebituufu ebiri ku butonde obwaffe obw'omuntu obutuufu, kubanga tumusinza Allah subhanahu wa ta'ala obutamugattako kintu kyonna. Amran min indina inna kunna mursilin, era ebiragiro byonna biva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kunna mursilin, era Allah subhanahu wa ta'ala azatuma ababaka ab'enjawulo kuviira ddala ku Adamu alayhi salatu wassalam, ba Idrisa, ba Nuhu, ba Ibrahim, paka ku wekitiibwa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. N'agamba nti rahmatan min rabbika innahu huwa samiul alim, era nga kyakusaasira okuva eri omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Eno yali ismul ishara nga akiza eri ekitiibwa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, era nga Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti huwa samiul alim, awulira Allah era amanyi byakola byonna, ebigenda mu maaso abimanya Allah, ebikolebwa ku nsi ne mu ggulu. Era n'atugamba rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin, era oyo atuwa amawulire ago ye mulezi w'eggulu n'ensi Allah subhanahu wa ta'ala, n'ebiri wakati awo in kuntum muqinin, singa tubanga tulina okukkiriza okwannamaddala okutaliimu kubuusabuusa wadde okubanga tufunamu akattoma muntu naga naye ya Allah subhanahu wa ta'ala atwagalamu yaqini, okumukkiriza okwannamaddala n'okukakasiza ddala nti mulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala, era amateeka n'ebiragiro byatulagira n'ebituufu bye tulina okutambulizaako obulamu bwaffe, tubenga tufuna obulamu obulungi ku nsi, mu kabuli ne ku akhira nga tetutaataaganyiziddwa. N'agamba la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalun, era Allah subhanahu wa ta'ala yoyo huwa yuhyi, yawa obulamu, wa yumiitu, era yatta, rabbukum ye mulezi waffe, wa rabbu abaikum al-awwalin, era ye mulezi w'abakitaffe, era yabatonda ffenna yatutonda ng'abaana Adamu n'amajinni n'ebitonde ebisigadde.
lwaki abaana Adamu kuba ursila Nabi sallallahu alaihi wasallam ala jamii thaqalain eri ebitonde ebizito ebibiri byebikakatibwako okusinza Allah subhanahu wa ta'ala awatali kumugattako kintu kirala kyonna, amajinni n'abantu. Ebitonde ebibiri ebyo bikulu nnyo era mu mbeera ya Qur'ani ekitiibwa. Era katulabe n'essuula ya kapapasi ku mulamwa ogukwatagana n'embeera gye tulimu ey'ennaku 10 zino, ng'essuula eyo ekibwa suratul Qadar. Allah agamba a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah tugamba kikakafu ddala Qur'an gye tusoma yagissa mu kiro ekyokugera. Agamba yebwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam onamanya otya ekiro ekyokugera? N'agamba ekiro ekyokugera khayrun min alf shahr, kirimu ebirungi ebisinga ebirungi ebyemyezi 1000. Kirimu ebirungi ebisinga ebirungi ebyemyezi 1000, yani ebya ibada omuntu gy'aba akoledde mu myezi 1000 ng'ate ibada eyo esiibiddwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Khayrun min alf shahr. Lwaki? N'awa n'ensonga tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah agamba ekiro ekyo Allah subhanahu wa ta'ala asizaamu bamalayika ne mubeeramu ne mukama wazi malayika, omu ku mukama wazi malayika nga ye Jibril alayhi salatu wassalam, waruhu fiha, ne Jibril abeera mu kiro ekyo naye ajjira ku zimalayika. Likulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr, likulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Nga ensonga ezireeta zimalayika tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim, ku lw'obuyinza bwa Allah, yani zimalayika zijja ku special duty. Salamun hiya, ekiro ekyo kiba kya mirembe, ekiro ekyo kiba kya mirembe, kibaamu emirembe, kiba kikkakkamu, kiba tekiri buzibu bwonna ekiro ekyo. N'agamba hatta matla'il fajr, paka emmambya olw'esala nga tugenda okusala salati subuh. Era bwe tulaba ekitabo kyaffe, kitabo kya Sheikh Jalil yatuwandiikira ekitabo kino kirungi nnyo, kiyitibwa Umdatul Ahkam. Ekitabo kino kiyitibwa Umdatul Ahkam, kyawandiikibwa Sheikh Hafidh Taqiyuddin Abu Muhammad yawandiika ekitabo kino. Naye bw'ogenda ku peegi eya 57 era nga omulamwa gwa 35 mwe muli baabu Laylatul Qadr, omulyango ogukwatagana n'ekiro ekya Laylatul Qadr. Atugamba nti an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu anna rajulan min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam ra'aw Laylatul Qadr fi manam. Atugamba omusajja sahabatul jalil Abdullah ibn Umar, Allah yasiima ku bo bombiriri, agamba anna rajula, omusajja min ashabi nabi sallallahu alayhi wa sallam, okuva mu basahaba b'ekitiibwa nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, araw Laylatul Qadr, yajja eri omubaka sallallahu alayhi wa sallam n'agamba ndabye ekiro kya Laylatul Qadr fi manam, yani yakiroota ng'ali mu tulo. N'agamba nti fi 7 al-awakhir, nga kyali mu nnaku 7 eziri mu nnaku 10 ezisembayo.
faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba, ara ru'yakum qad tawada'at fi sab'il awakhir, n'agamba nti ddala kyolabye kiyinza okubanga kituufu mu kiro mu mbeera ey'endooto mu lunaku olwo olw'27. faman kana minkum mutaharribaha falyataharriha fi sab'il awakhir, n'agamba nti era mummwe abasobodde mulafuubane nnyo mu kiro ekyo ekya27. Hadithi endala egamba nti an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mama waffe Aisha radhiyallahu anha Allah yamusiima agamba nti yawulira mubaka sallallahu alaihi wasallam oba yalaku mubaka sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti taharraw laylatil qadr fi witr min 10 al-awakhir, nti mulafuubane nnyo munoonye ekiro ekya laylatul qadr mu nnaku ez'ensuusuuba mu biro ebisembayo mu mwezi ogwa Ramadan. Hadithi endala n'agamba nti an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil 10 al-awsat min Ramadan. Ddala ye Abi Sa'id al-Khudri Allah amusiima agamba ti ddala mutuufu Nabbi sallallahu alaihi wasallam kikakafu kana ya'takifu fil 10 al-awsat min Ramadan, yatandikanga okuyimirira oba okulafuubana mu kusaala ennyo mu 10 eryawakati. fa'atakifa aman hatta idha kana laylatul 21. N'agamba nti naye waliwo yatuuka nga mattu tava ku kigambo kya kuzuukukako ekiro, yani okuyimirira ekiseera kyonna mu bulamu bwe paka lwe yatuuka ku 21 paka ku lunaku ku 21 nga asigala agenda mu maaso. wahiya laylatul lati yakhruju min sabihataha min al-i'tikaf. N'agamba nti era olunaku olw'21 lwe lunaku olwo oba kyekiro ekyo allati yakhruju min sabihataha min al-i'tikaf, era zennaku ezikola ki ezimanyiddwa oba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yakubirizanga nnyo abantu kutandikirako okunoonya okukola itikaf, yani okusenguka amaka gaabwe abagenda okunoonya laylatul qadr. Qala man kana itikafa ma'i falyatakif fi 10 al-awakhir, oye nale yali yagadde okubanga akola itikaf yali badde agikola mu nnaku 10 ezisembayo mu mwezi guno gwa Ramadan. faqad uritu hadhihi al-layla, n'agamba nti ekiro ekyo kyali kindagiddwa oba olunaku olwo lwali lundagiddwa. thumma nsituha, nembanga neerabira wakad utiyani asjudu fi ma'i wa tin min sabihatiha. N'agamba nti ekyo kyanzigirako mu mbeera
muzimu ku nnaku ez'ekiro ezisembayo ez'ensuusuuba mu nnaku ezo nali nsaala nemba nga mpulira obutoberevu kuki obutoberevu wansi we nali nsaalira mu biro 10 ebisembayo. faltamisuha fi 10 al-awakhir, n'agamba era murafuubane nnyo munoonye ekiro ekyo mu nnaku 10 erisembayo, yani 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 tube nga tunoonyezaamu Laylatul Qadr. N'agamba era faltamisuha fi kulli witr, era musinge ekinoonye ekiro ekyo ekya Laylatul Qadr mu buli lunaku olw'ensuusuuba. Ennaku ez'ensuusuuba mwe muli 21, 23, 25 ng'ekiro ekyayise olwaleero, 27 n'29. Era mu mbeera eno ennyini tubategeeza abalabi ba GTV nti tusigazaayo ebiro 2 ebisuubirwamu Laylatul Qadr. Pozi bakadde baffe okusinziira ku bo kye baategeera ffe we twakulira baali balowooza nti ekintu ekyo kijja nga kirabikako naye nga dhalika mablughuhum min al-ilm, nga Allah bwagamba naye yali entegeera yaabwe mu kaseera ako. Naye nga bwe twatandise n'essura eziri mu Qur'an ayati ze twatunuulidde, Allah yannyonnyola embeera z'ekiro ekyo naddala suratul Qadr. Allah agamba inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, Qur'an eno agissa mu kiro ekyokugera. N'agamba ma adraka ma Laylatul Qadr, onaategeera otyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abantu b'ekibiina kyo ekiro ekyokugera. N'agamba Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr, ekiro ekyo singa kiba kikusanzeewo kisinga emyezi 10. N'awa n'ensonga n'agamba nti tanazzalu malaikatu waruhu fiha, ekiro ekyo Allah sizaamu bamalayika nga mwe muli ne malayika malaku ruh au ruhul amin ye Jibril alayhi salatu wassalam nayakkiramu biidhni rabbihim, nga kiba kiragiro okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala, biidhni rabbihim min kulli amr, okubanga bajja otuukiriza program ez'ensi nga Allah bw'ayagala ensi etambule omwaka mulamba. Salaamun hiya hatta matla'il fajr, era ekiro ekyo kiba kya mirembe kutuusiza ddala emmambya olw'ensala. So ekiro ekyo tetukirinda mu mbeera nti waliwo ekintu ekigenda okujja oba ki, ng'abantu balina endowooza abamu oluusi baalabanga n'ekibunoomu. Edda baatunyumiza Haji Kamulali nti Haji Kamulali ye bwe yalaba kibunoomu n'asaba n'abaza Kamulali. Dhalika mablughuhum min al-ilmi, entegeera yaabwe. Era Allah oba oliawo abamu yabawa olw'enniya gye baalina akaseera ako, nga bwe twalabe mu surati Dukhan. Allah agamba ng'atugamba nti ekikulu kya byonna kyatwagalamu okubeera ne yaqiini, okukkiriza okwannama ddala okwokukakasa nti mutuufu ddala Allah alina obusobozi ku buli kimu, ye mugabirizi, yawa yamma, era gw'abaawadde teri ayinza mulemesa, kusinziira ku nniya y'abakadde baffe ne juhudi gye baateekamu. Abamu Allah subhanahu wa ta'ala yabawa tebaasaba kuba baateekamu obuvunaanyizibwa bungi n'obumalirivu bwe baalina akaseera. Era tugenda mu maaso, qaala famatarat samaa'u tilka laylata, n'agamba nti ekiro ekyo kyennyini ekyogerwako Nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yateebereza kwolwo enkuba yatonnya. Era hadithi zitugamba nti
kyekiro ekyo oluusi kibeeramu enkuba ey'emirembe, enkuba Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti waliwo enkuba zirimu ebika naye nga waliwo enkuba ey'emirembe banawusuli gye bayita al-ghaif, enkuba ey'emirembe etalimu kumenya bintu kwonoona malimiro n'amayumba kugwira abantu. N'agamba nti wakana masjidu ala arish, era omuzikiti ogwo gwali mwalirire n'ebisampa oba ebiwempe bino ebiva mu ki ebikolebwa byali biwempe oba ebikoola bya gundi, tubiyite ebikoola by'entende. Fawakafa masjid, era omuzikiti banawusuli banalulimi ekigambo kino bakiza mu mbeera bagamba nti fawakafa masjid, kitegeeza abantu abaali mu muzikiti baali bayimiridde. Faabsarat ainaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wekitiibwa abo bonna ne bazza amaaso ku wekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wajihi atharu lmai, agenda okulaba ekyenyi kye nga kiriko obuufu bw'amazzi, watini n'obutakataka min subuhi ihdan wa ishirina. N'agamba nti baali bazze oba baali bava mu kusaala esswala ya subuhi olunaku ekiro ekyabirimu. So ekiro ekyo tulina okukinoonya munoonya wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye yatugambako n'enjigizo y'ekitiibwa Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bwe yayigiriza. Tulabe babu itikaf, omulyango gw'okubanga tukola itikaf. Aisha radhiyallahu anha mama waffe omulungi kyalawo ekitiibwa Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fi 10 awakhir min Ramadan. Wekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yali asinga kuyimirira kuteekamu amaanyi fi 10 awakhir, mu nnaku 10 ezisembayo mu mwezi ogwa Ramadan, min Ramadan, mu mwezi ogwa Ramadan, hatta tuwaffahu Allah ta'ala. Ekyo yakikola obulamu bwe yali asigazaayo bwonna paka Allah subhanahu wa ta'ala lwe yamujjulula. Thumma itakafa azwajahu min ba'dihi, era ne bakyala be ne basigala nga bakikola. Ebiseera ebisinga abakyala abatulaba abalaba mukutu guno ogwa GTV mutera okulowooza nti ibaada zikakata ku basajja. Ibaada zitugatta ffenna, tulina okukola ibaadaati mu mbeera zaffe, hayati na mubulamu bwaffe tulina okukola ibaada, kuba jjana ffenna gye twagala yeemu, oba jjana gye tulafuubana ffenna yeemu. Bweba Firdausi ffenna twagala Firdausi, bweba Rayyaani ffenna twagala Rayyaani. N'abakyala mweteekamu obugayaavu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala atwagala nnyo abantu ba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ate okulongooka kw'abakyala kikulu nnyo mu nsi muno. Abakyala muli kyakulabirako ennyo, kuba mmwe bamaama baffe, mmwe mutusitula mu mbuto, mmwe mutuzaala, mmwe mutukuza, kwegamba buli omukyala lwabeera omulongoofu awaka n'anyweza eddiini awaka, amaka galongoka. Era naffe Allah asaasire mukadde mmange ne jjajjange baakola omulimu gw'amaanyi okulaba nti batukuliza mu ddiini, era baatuwagala bulungi alhamdulillah.
Allah abasasira abasonyiwe byabasobako ng'abatonde. Ekyo kireese olw'ensonga nti abakyala ennaku zino muli bagayaavu temufaayo era eddiini mugitukuba mugamba ebisiibo byo eswalazo naye nga ffenna tukakatibwako okukola eddiini ate mu abakyala mwali badde enkwatangabo nnyo nga bwe tulaba bano abakyala b'owekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe baali. N'agamba nti wa fi lafzi akhar, ne mu njogera endala, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatakifu fi kulli ramadan. Mu njogera endala wagamba nti owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ayimirira mu Ramadani yonna nga yasigala nga ayimirira. Fa idha salla ghadata jaa makanatahu alladhi takafa fihi. Buli lwamalanga okusaala ddala salatu al-isha yajjanga n'awanga ayimirira, yani ng'asaala eswala ez'ekiro. Yali kaweefubeewe owekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. N'agamba nti an Aishata radiyallahu anha أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض هو معتكفا في المسجد وهي في حجرتها. ويكتب نبينا ويكتب عائشة رضي الله عنها متو Rusi yajjanga kulaba ku wekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, n'amukwatako n'amutereezaako ekirevu, n'abanga amuzaamu amaanyi mu mbeera ng'eno ddala ebiseera bye yalinga ali mu mbeera zaabwe, mu mbeera z'ekikyala edha haid wa mu'takifan fi masjidi, ng'ate omubaka sallallahu alaihi wasallam yalinga ali muzigiti, yani yajjanga oluusi n'ekisalirizo dirisa n'abanga alongoosako omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ogwo omukwano gw'abakyala b'owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegeeza nti omukyala olina okwagala nnyo bbaawe, omufeeko omuwa ebiseera, kitegeerekese. Tomuleka kusiiwuuka n'afuluma ng'asiiwuse nga tategeerekeka, muwekeya. N'agamba nti wahiya fi hujuratiha yunawiluha ra'sahu. Mwattu esigalanga oluusi ali eno mu nnyumba ye ng'oluusi alingizaako ekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'afulumya omutwe ng'amulabako, yani nga aleme okusigala mu kibuubaalo. Wallahu a'lam. Wafi riwaya ya mu njogera endala ez'abamanyi bagamba wakana la yadkhulu baita illa lihajati insan. Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyavanga mu muzigiti okujjako ng'alina ekyetaago eky'obuntu, nga kyetaago ddala nga kitegeerekeka. N'agamba fi riwayatin anna Aishata radiyallahu anha qalat, yagamba inni kuntu la adkhulu albayta lilhajati falimarid fihi fama as'alu anhu illa wa ana marratan. N'agamba nti era Aishata radiyallahu anha tugamba inni kuntu la adkhulu albayta lilhajati, saavanga mu muzigiti bwe nasalanga okukola itikaafu okujjako nga nina ekyetaago oba nga afunyeemu okukosebwa. Fama asalu anhu illa wa ana marratan. N'agamba era saabuzanga lufooka okujjako nga waliwo embeera ey'enjawulo. Ezo ze zimu
wa hadith ezikwatagana n'omulyango ogwa itikaf oba okugenda mu itikaf. Kyetaaga omuntu bw'oba ogenze mu itikaf oleete enniya lumu ey'okubanga osenguka amaka go n'abantu bw'obasiibule ojje mu itikaf. Ye ma huwa itikaf? Itikaf kyeki? Lughatan, olulimi oluwarabu itikaf kwe kubanga hijrul baiti ila almasjid, kwe kuva awaka nodda eri omuzigiti liamri libada, ng'ekikutuddeyo ibadaati kaswala, ng'okusaalako kwongeramu mu swala ezannawafil, ka qiraatu alquran, n'okwongera okusoma ku quran n'ebirala mu ibada nga afkaari ez'enjawulo. Era n'atugamba nti fadlu dhikri inda Allah, dhikiri esinga mu maaso ga Allah huwa tilawatu alquran, kwe kusoma ekitabo kya Allah ow'ekitiibwa, Qur'ani ey'ekitiibwa. Hadithi endala egamba Abu Huraira atunyumiza agamba kana Jibril alayhi salatu wassalam yudarisu nabi sallallahu alayhi wasallam Qur'an fi kulli Ramadan. Mwattu Jibril yajjanga naddamu okuyisizaamu nabbi sallallahu alayhi wasallam Qur'ani ey'ekitiibwa mu mwezi ogwa Ramadan. Era kana nabi sallallahu alayhi wasallam ya'muru ashabi tilawatu ikthar au kathiratun qira'atu alquran fi Ramadan. Yakubirizanga nnyo basahaba kuyitiriza okusoma ekitabo kya Allah Qur'an mu mwezi ogwa Ramadan, hatta tara minhum, okutuusa lwebalabibwa abamu ku bo kana yakra'uhu 3 layali fi Ramadan, nga bagisoma mu nnaku 3 nga bagiwunzise. Fanahahum, n'abagaana n'agamba nti babagenze nnyo, n'agamba faliyatu kullu dhu haqqa haqqahu, kubanga n'ebintu ebiramu benga mubiwa haki zaabyo. Yani muleme okwekalubiriza bulamu, mubenga at least n'ebirala nabyo mubiwa haki zaabyo. Ne tulaba abamanyi naddala batabi Shafi'i, Imam Shafi'i rahimahullah kana yaqra'u al-Qur'ana fi Ramadan fi kulli usbu', yali agisoma buli wiiki ng'agimalako. Naye bwe byatuukanga mu biro 10 fi thulathi, mu nnaku 3 yalinga amazeeko Qur'an. N'omumanyi omulala ayitibwa Uthman Thawri, naye kana yajtahidu fi al-Qur'an fi Ramadan, yali ayongeramu nnyo amaanyi mu kusoma Qur'ani ey'ekitiibwa. Hadithi endala egamba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab Allah yasimahu qala, yagamba qultu ya Rasulallah, wayi omubaka wa Allah, inni kuntu nadhartu fi jahiliyati an atakifa layla, bwe nali nga nkyali mu jahiliya. Inni kuntu nadhartu fi ljahiliya an atakifa layla, nali ndabanga sobola okuyimirira nga nina amaanyi mangi nnyo ag'okukolaki, g'okuyimirira ne bwe kiba kyetaaga okuyimirira ekiro. N'agamba nti wafi riwaaya, ne mu njogera endala, yawman, olunaku, fi lmasjidi alharam, n'agamba nti nali nsobola okujja nenyimirira ku masjidi alharam, yani ku Kaaba, nenyimirira, naye nga okuyimirira okwo kwali tekulina makulu, tekulina asili, tekulina asiruko. Fawfi binadharika, n'agamba era ngenda teeka mu nkola ensongayo ey'okubanga obaolyawo nange nkola ki, nange nyimirira. Kati mbufunze ebyo ebikwatagana n'ekigambo Lailatul Qadr, ng'era mu Lailatul Qadr bye tusinga okufunamu oba ekitegeerekeka mu Lailatul Qadr
kyekyo ekya itikaf, okukola ijtihad, okwongeramu amaanyi mu ijtihad, kulafubana okunoonya empeera nga bwe yagamba nga ya baqiya alkhair aqbilu, abaagala ebirungi mwanguyirize. Kola ijtihad ddala mu kusoma ekitabo kya Allah, n'okusaala esswala eza nawafil, n'okukola sadaqaati ez'enjawulo. Ekisembayo kye tulimu kati okuviira ddala n'olw'emmaani biidhinillah Allah bw'anaaba atutuusizaayo kwe kubanga tuwa sadaqatul fitr. Era mukadde waffe omuwandiisi w'ekitabo kino yajongerako n'agamba abu sadaqatul fitr, omulyango okukwatagana ne zakatul fitr. An Abdullah ibn Umar, Abdallah mutabani wa Umar radiyallahu anhuma, Allah asima kubo, qala atugamba farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitr, wekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakakasa oba yatukubiriza okubanga tukolaki tuwa zakatul fitr. Aw qala, era n'agamba oba mu bigambo bye bimu, Ramadan ala dhikr Ramadan ala dhakar wa untha wal hurr wal mamluk sa'a min tamr. N'agamba nti ekyo ekyogerwako ala dhakari kikakata ku musajja, wal untha ne ku mukyala, wal hurr n'oyo omwana waabwe, wal mamluk n'oyo akolaki ali mu bufuzi, ali wansi w'omuntu nga ayinza okuba omuddu oba omuzaana oba omukozi. Sa'an min tamr, ekigero kya saa ebibatu 4 eby'entende. Aw sa'a min sha'ir, oba ebibatu ebyo 4 eby'eŋŋano oba ebyobuwunga, oba tuguyita omuceere nga kati gwe tukozesa ali e Kampala e Uganda. Qaala fa'adala nnaasu bihi nafsa sa'in min burri ala saghirin wal kabir. N'agamba nti ekyo nno kikakata ku buli muntu yenna aliwo akaseera ako Allah bw'aba asobozesezza okutuuka mu biseera ebyo ebyokusasuliramu sadaqatul fitr, nga sadaqatul fitr esasulwa omuntu omukulu owa wakati n'omwana omuto. Ffenna tukakatibwako okusasula zakatul fitr kuba ala saghir eri omuto, wal kabir n'omukulu. N'agamba nti wa fi lafz, ne mu njogera endala, ntuadda qabla al-khuruji nnasi ila as-salah. Era zakatul fitr eyo eba erina okuweebwa ng'abantu tebannava mu swala eya Eid. An Abi Sa'id al-Khudri, sahaba ayitibwa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, Allah asiima kuye. Qaala, agamba kunna nu'tiha fi zamani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, twali mattu zakatul fitr oba sadaqatul fitr tujiwa mu biseera w'ekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga akyali mulamu. Sa'an min ta'amin, ekigero ky'ebibatu ebyo ebyogeddwako ebina mu mmere. Era bakadde baffe ku kitebe bakigeraageranya, oba jumhur ekigeraageranya ne kilo 2.5. Jumhur ekigeraageranya
wakati wa kilo 2 ne grams 5 oba kilo 2 ne grams 4 beba kigerageranya kyekiyitibwa sa'an min ta'amin nga kyekigero kya sa'a min ta'amin kigero kyemmere eriibwa mu lokality oba mu kitundu ekyo. Naye wano mulembe gw'ekitiibwa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam basinganga kukozesa ntende na buwunga bw'engano. N'agenda mu maaso n'agamba aw sa'an min sha'ir, oyinza okukozesa ekigero ekyo ng'owaayo obuwunga aw sa'an min aqtin, aw sa'an min aqtin, era n'ekigero ekyo kyennyini ekya grams eziba zigerageranyiziddwa mu aqti nakyo kimera ky'amawanga g'Abawarabu eyo. Aw sa'an min zabib, oba sa'an mu mizabibu, ekigero ekyo mu mizabibu. Falamma jaa Muawiyatu, ate ebiseera bya imaama yali ayitibwa Muawiya, yali mukulembeze w'Obusiraamu. Wajaat Samra qaala ara muddan min hadha ya'dilu mudayyin. Qala Abu Sa'id amma ana fala akhrajuhu kama kuntu akhrajuhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. N'agamba nti embeera eno ate mwe mubikola mumukola endala etali nkola eyo gye nalabamu ng'ekolebwa ow'ekitiibwa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nga nkola ki eyo? Yenkola ey'ekigero ekya sa'a ekya gramzi ekya kilo 2 ne gramzi 4 oba kilo 2 ne gramzi 5 nga bwetutera okukikola wano ewaffe e Uganda. Era kiba kirungi tukwatagane mu mbeera eyo, naddala abawalimu tukwatagane mu mbeera eyo. Tutya tulina ffe twasomera baali bagayita madhihibu, naye kati olwaleero tulina kye bayita Allahu akbar amasala, ulumul masala. Naye nga tulaba owekitiibwa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omusomesa wa ummen, eddiini eno yagamba addiini yusra, eddiini bwangu, tetukalubiriza abantu baffe, naddala ffe abakulembeze abakulembera abantu mu Kampala. Yaakhi, okutuma omuntu agenda akuleetera akawunga, agenda akuleetera omuceere, abantu bamanyi ssente, abantu bangwirwa ssente. Gwe muteekawo timetable omubalire ssente ezijja mu ekyo kyalina okutuula. Kiraba abantu babeera bize, balina ebyokukola. Kiraba abasobodde okuleeta, nze wange gyenkulembera Masiri Jamaati ekisugu owasowede, alhamdulillah, abaleese omuceere ngwaniriza, abaleese byaleese nga bijjamu mwaniriza. Naye abantu bange okusinga bategeera ssente, baleeta ssente. Kiraba era nakyo kinkolera ekyabantu okuleeta emmere, naddala omuceere. Kuba gwe gutegeerekeke wange, n'abasajja bange abayindi alhamdulillah bo batera okuleeta omuceere ne baleeterako neki n'eŋŋano. Naye omuntu bw'omuwa omuceere n'eŋŋano, abantu abamu ku lunaku olwo mutuufu bakaluubirizibwa naddala okukuba capati. Okiraba alhamdulillah tubigaba bwe biba bizze mu mbeera eyo. Naye nga olwaleero embeera gye tuwangaliramu, abantu basinga tegeera ssente, tutegeerekeza. Kati omuntu n'akola choice of marriage, neeyawulira n'akola choice ye nga ye, nga gwe tomusaliddeewo, kitegeerekeza. Kuba yaakhi tuwangalira mu Kampala mu bantu ab'enjawulo. Kati nga nze bwe nkyali bwo singa kuwoomerwa kawunga kaakalu,
era bw'ofumba ebiva ennungi ezinyuma fumbira akawunga akakalo bakisira insha allahu taala oba onkoledde olunaku nze ne kwidi ndi akalo ate akalo ako kawoma nnyo n'ekyennyanja oba enkoko kitegeerekese kati omuntu mwakasente agenda akola choice of merit ye kenyini yekolera choice bw'asalawo okulya akalooke alhamdulillah naye tomukakatikako kalo kitegeere bw'asalawo nti alhamdulillah ajja kulya ettooke alya ettooke bw'asalawo okulya omuceere alya omuceere abamu ku olwo tebafumba balya mu hoteri kiraba bajjukira nti Kampala abantu abasinga bawuulu kiraba abantu b'ensaaza abavubuka abasinga bembadde nsiiba nabo bawuulu abatali bawuulu bafumbo naye balyawo jasi mwami na mukyala nakaana kaabwe kamu bubiri kati oluusi baba tebaagala kwetawaanya basalawo ne balya mu hoteri their day out bagifuula day out so mu mbeera eyo yennyini biidhinillah mbasaba insha allahu taala bawalimu bannange bamashekh tulemeka lubyambeera kuba owekitiibwa nabiyina muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba addiini yusra eddiini etuwa obwangu era allah wali mu qur'an bwe yali ayogera yagamba ma jaala llahu fi ddiini min kharaj tiyatuteerawo ddiini eno tukalubiriza kitegere wabula atwagaliza buki obwangu so bw'oba okulembera abantu olina okutunuulira embeera z'abantu abantu bajja ne ssente zaabwe temubagobya ssente gwe mubalire omugambe bw'ogatta kino bw'ogatta abantu babiri abantu basatu bana bataano owabwe kiti obadde olyaki abantu baffe mu Kampala bye mulya mubimanyi musinga kulya gundi kikomando Rolex yani ziyengano chapati ne mugattako n'omuceere kitegere kati ebintu ebibiri ebyo byangu okubala kitegerekese era kyetusuubira this time round omuntu abadde alya omuceere tasukka gumu bbiri omuntu abadde alya chapati tasukka sirinsi 8 buli mutwe gw'omuntu katayuza abantu boyina gwe mukyalawo n'abaana boyina oba olyawo n'omukozi oba mulamuwo obala n'ogatta n'osasula kiyamba gwe kitegere kiyamba gwe zakatul fitiri eyamba gwe era tubenga tugisasula lwaki zakatul fitiri olw'ensonga owekitiibwa nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadith emu oba bbiri zetugenda okusembyayo yagamba nti liswaib eryomusibi la yaskhab wala yanfus omusibi yalibadde tasaana kumukola wadde kuwemula kola ebintu ebyobuwemu yani ebintu ebitasaana kitegerekese era mu hadithi endala n'agamba nti man lam yada biqawli zur oyo yenna atasobola kwerekereza kwesonyiwa ebigambo ebitaliimu laisa lahu hajatan inda allahi an yadaa taamu wa sharabu yalibadde talina nsonga lwaki yerekereza emmere ye n'ebyokunywa kitegerekese ekisiibo kya kitiibwa nnyo tubenga ekisiibo tukiwa ekitiibwa kati sadaqati zino oba sadaqatul fitiri Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiramu ebyo ebiba biyitidde abakyala bambala bubi tubeera ku zi TV tubeera mu bintu ebyo TikTok olugulawo bwoti Allah akbar bye basooka okuweereza yahi bintu bizibu kitegerekese mukazi obweyambudde biki kitegerekese abantu betuwangalira mu zi workshop zaffe bintu bizibu kati mu mbeera eyo sadakati zino ziyambako okubanga zisangulawo ebyo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatugamba mu hadithi gye tutera okukozesa mu khutuba zaffe nga tutandika agamba ittaqullaha haithuma kunta banga otya Allah buli wonna w'oba oli
wa atbi'i sayyi'atul hasanata tamhuha ate bw'ogwa mu nsobi goberezaako ekirungi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allah subhanahu wa ta'ala akola omuntu ng'alina kweyisa bulungi. So obulamu bwaffe bwonna tweyise bulungi era nebaza Allah subhanahu wa ta'ala ne kulwamu abandaba okubanga atutuusizza mu mwezi gwa Ramadhan omwaka 2047. Ffe baani tumwebaze Allah subhanahu wa ta'ala. Abandaba abooluganda bannyinaze, baganda bange, bakojja, bamaama, ab'ebbombo, ab'elugazi, ab'embaale, abaawa, mbalala, ankole. Manyi twafiirwa muganda waffe Abdul Aziz Mugisha, Allah amusaasire. Wali wabulayo nnaku mwattu tuyingira Ramadhan. Twamuziika ku Ssande, Ramadhan n'etandika ku Lwokusatu. Kiraba kati ffe baani lwaki tetwebaza Allah subhanahu wa ta'ala? Abamanyi batugamba bameka bwe mulaba ababukeesa nga balamu, nga balamu teke nene mugenda okuziba enkya nga babalanze bannange enkya tugenda kuziika gundi yafudde. Abdulaziz yali mulamu. So tulongoose, tetulinayo kaseera kalala, tulongoose tukyayo obudde bwe tulina akaseera kano ke tulina ke tuba tukoleramu tube nga tukola ki, tulongoosa. Naddala omwezi guno ogwa Ramadhan gubadde challengeful nnyo, gubaddemu ebisoomoozebwa bingi, naye mu bisoomoozebwa ebyo asobola obitujjirawo byonna ya Allah subhanahu wa ta'ala nga tajja bijjawo okujjako abijjawo ne sadaqaati, kubanga twerekereza ku kitono kye tulina ne tuba nga tuwaayo. Nga hadithi bwe yajja n'agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza nnyo kuwa sadaqa, n'agamba inna sadaqatu tudfi'u ghadaba Allahi kannari kalma'u yutfi'u an-nar. Gamba nti mazima ddala sadaqat zikakkanya obusungu bwa Allah nga bw'olaba amazzi bwe gazikiza omuliro. So sadaqati zino tuziweeyo. Siyinza buteebaza bannakisugu, Namungo, Makinge, Kampala. Munjagala nnyo, nange mbaagala nnyo, n'ab'eŋŋanda zange mwenna munjagala nnyo, nange mbaagala nnyo. Mbeebaza era mbatumira wassalaamu ti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya Bulobe Muhammad Harun, Imam Masjid Jamaati Kisugu Soweto Katale. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa nafa'a bikum wa kathara min amthalikum. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Watkir kabana من النار وتقير كابنا الكابابائنا وأمهاتنا من النار وتقير كابنا الكابابائنا وأمهاتنا من النار وجميع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات للمشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. GTV for unity and development. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Dua after adhan. اللهم رب هذه